Security twagezaako kyonna ekisoboka okulaba nti tukakuuma era registering a very high level of success. Mukuume eddembe okwo mwalimu obumulumulu wano na wali, era waliwo abagezaako okutyoboola oba okumenya amateeka agaali gakwatagana n'okulonda okwo oba n'ebiragiro ebyali biteereddwawo. Nga luli bwe naba briefing nga twali twakakwatayo 9 naye we twogerera twakakwatayo abantu 108 abakayita mu mikono gyaffe oba kye twaliyise arrests. Ngate maybe ekyenjagala okwongerezaako is that nga tukolegana wamu n'ekitongole oba ekibiina ekya NRM mulimu obumulumulu ku bantu abayenyigira mu election malpractice, nga era okunoonyereza tujja kukola nyinza n'ogamba awamu tutandise, ng'era abo bonna abenyigira mu kubba mu kukola effujjo n'okutamparinga n'ebintu ebyali bikwatagana n'okulonda nti etteeka lijja kubakwatako. Ndowooza eyakatambi ako nange nakalaba aka director waffe omu eyawummula, naye ndowooza ekifaananyi tuleko kirabira mu kifaananyi kya director, tukirabire mu kifaananyi kya candidate, because mu kadakiika ako oba candidate ekisobola okutuukako kisobola n'okutuuka ne candidate omulala, naye ate ekyaliwo ate nakyo tetukikondeeminga, tetukiwagira, tetusuubira kulaba kavuyo konna ne bwabaku oba director yawummula oba ani. Si kirungi, si kifaananyi kirungi eri politics w'eggwanga. Kyemanyi nti okunoonyereza already kwatandise okutegeera ki kyennyini ekyagwawo wakati wa former director n'abakuuma ddembe abaaliwo okutuuka ku situation eyo gye mwalaba. Obukuumi yalina obukuumi era yalina omusirikale amukuuma, naye waliwo olusi wabeerawo breakdown eya order ne tuba ne disorderly situation, nga n'omukuumi w'oyina olusi kwa dakiika akaba ayinza obutakola ki. So naye nga ensonga eri nti tukoze tutya okulaba nti tuteekawo elections ennungi ezitaliimu mivuyo ng'egyo gye mwalaba egyatuuka ku director oyo, naye ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Mwami Kutaaga omugenzi, waliyo arrests zonna ze mwakakola? Arrests so far mujjukira waliwo abantu be twali tuteebereza mu maaso awo, naye okunyolonyeza kwaffe kukyagenda mu maaso, kubanga kati currently tuli kuzanya vidiyo eno okubalagira ddala omutemu yennyini we tuteebereza. Bali abantu be twakwata mu maaso, nga bwe mumanyi nti mu kunoonyereza kwaffe tunoonyereza ku bantu ababa bayina akakwate n'omugenzi ne ku bintu ebimu bye tuba tuwulidde ebisobola somehow okututwala ku kye twaliyise ki kyennyini ekisobola okuba nga kyekyavaako okufa kw'omugenzi. Naye usually bwe tusanga nga toyina akakwate konna era usually tukulekula, and ndowooza abantu abo balina okuba kati babateeka ku bond. The most critical details I gave them on the night after the conclusion of the elections, but of course a number of activities have been going on, and I guess the NRM party has been keeping you abreast with other details about the elections. But from the perspective and side of police, the last time I met media, I told you that earlier we had made some arrests because there were some activities which warranted security to take some action, much as
to some good extent, we managed to deliver the security agenda. There were some few anomalies here and there which attracted the police, leading to arrests. We previously had arrested 90. Currently, as I speak, we have around 180 suspects so far we have arrested in respect to various offenses that were associated with this election period. Maybe also what I would like to notify you of is that we also will be interesting ourselves where NRM comes in as a party and provides us with the suspects in respect to election malpractice. There were allegations which were made against some individuals who engaged in a number of malpractices. We shall not hesitate to have them investigated and prosecuted. Whether we have made any other additional arrests and also whether we have any additional voice recording other than that. If we had any additional voice, we would play it. But that is precisely what we, in our preliminary investigations, we have found necessary to share with the public so that we get public feedback and participation in the apprehension of the suspect. He has also asked about another suspect. A person. He says that there is a person. I saw something on social media about one Luja, if I'm not mistaken, that could be the name, that he's a politician and associated with the Federal Alliance, something like that, if I'm to be accurate. When I saw it, I think I took the honor and the task to verify that allegation, because we come across a lot of information on social media space. And the police at the airport, because the allegation is that he was arrested at the airport, the police at the airport, first and foremost, does not have any suspect of his kind. Two, he is not on the police's wanted list. At least at the airport, we did not arrest anybody called Luja. Our cells do not have anybody of that kind. So I think something else must be followed up and we see what exactly happened. Either he could have, maybe some other reasons could have caused his arrest and probably from somewhere else. Maybe bail. So, but at least as police, we do not have anybody of that kind. And if we get any information, then we shall share it.